Pati n'ery'amaanyi ery'Omwoyo Omutuukirivu abooluganda mbaniriza mu kikolwa kino ekitukuvu n'emba y'Omukama Yesu okwagala kwa Katonda be nammwe ennaku zonna. Oluganda abaagalwa, olwaleero tukuza bulirwa kwa nnyaffe Bikira Maria. Lunaku luno lunaku lukulu nnyo kubanga okununulwa kwaffe ng'abantu tutandika ku lunaku luno. We celebrate the dignity of the life of humanity. And we celebrate the dignity of a human being. Tukuza ekitiibwa eky'obulamu bw'omuntu era tukuza ekitiibwa eky'omuntu. N'olwekyo twagala okwebaza Omukama kubanga Katonda okujja mu bulamu bw'omuntu alinnyisa era alaga obukulu bw'ekitiibwa ky'obulamu, alaga ekitiibwa n'obukulu bw'omuntu. Twalibadde tugamba tulwayo tukuza Krisimansi kubanga obulamu bwa Kristu mu nsi butandika lwa leero. Yesu azaalibwa mu nsi lunaku luno olwa 25. Tujja ate okumaliriza luli olwa 25 Desemba, myezi 9 okuva olwaleero. Bangi kuffe tukuza birthdays. Birthdays ezo zetukuza era tugamba nyina omwaka gumu n'emyaka 2. Naye bw'ogenda okubala ekiba kituufu kubanga obulamu bwo tebutandikako olw'ozaalibwa. Ozaalibwa ng'olina emyezi 9. Olina emyezi 9 oba n'ennaku 2. So the real birthday is at conception. Lwekyo twagala okwebaza Omukama ate okututeekako ekitiibwa ekyo ye yennyini n'ajja n'abeera omu ku ffe. Atulaga nti obulamu bw'omuntu kikulu nnyo. Ky'omuntu kikulu. Katonda bwe yajja teyafuuka nti, yafuuka mbuzi, yafuuka ffe. Ate twagala okwebaza nnyaffe Bikira Maria. Oyo n'agamba nti kikolebwe nga bw'ogambye. Agamba n'alyoka afuuka omuntu. Saba tusabire ate naffe twesabire ekitiibwa kino Katonda kyatuwa kikuume, kyenyumirizeemu, tukirwanirire, atulwanirire n'obulamu bw'abantu. Netondera Katonda omuyiza wa buli kantu. Nnoonye nnyo nkulowooza, nkwogera, nkukola n'embutakola. Gunsinzite ddala. Nzimba n'eggamba ly'Omutuukirivu embeera emirembe gyonna. Amalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange okunsaba eri Omukama. Katonda omuyiza wa buli kantu atukwatire ekisa, tusonyiwe ensobi zaffe, atutuuse bulamu obutaggwaawo. Omusasizi saasira, saasira Mukama, saasira Mukama, omusasizi saasira. Ayi Kristo, omusasizi, Kristo omusasizi saasira.
saasira Mukama omusasira saasira saasira Mukama saasira Mukama omusasira saasira ekitiibwa kibe mu ggulu eri Katonda. Ekitiibwa kibe eri Katonda. Yego n'abalungi yebasinze emirembe gibeere kubo. Tukusinza tukutenga ate ebyo by'okola Mukama byatego. Katonda Mukama gwe omuyinza kati gwe kabaka w'eggulu otenga. Ekitiibwa kibe eri Katonda yekka n'abalungi yebasinze emirembe gibeere kubo. Omutiibwa w'ekawumpala owa kitaffe gwe katukugulumize. Ayi Mukama kaliga ko Katonda Yesu Kristu Mukama otenga. Ekitiibwa kibe eri Katonda yekka n'abalungi yebasinze emirembe gibeere kubo. Gwe attawa ebibi by'ensi saasira saasira tuwanjaze tulire. Watudde ku ddyo kwa Kitaffe saasira saasira tuwanjaze tulire. Ekitiibwa kibe eri Katonda yekka n'abalungi yebasinze emirembe gibeere kubo. Kubanga gwe mutuukirivu asukiridde wekka. Gwe Yesu Kristu wamule mwoyo mutuukirivu mu kitiibwa ekya Patiri. Amina, amina. Twegayirire. Ayi Katonda gwe eyagala kigambo wafuna omubiri ng'ogwaffe n'agujja mu lubuto lwa Mariya omubeereravu omutuukirivu
weffe abakuwanjagira abe tukkiriza nga omununuzi waffe Katonda ddala era muntu ddala, naffe tumufaanane mu bwakatonda bwe, awangala n'alamula n'abonemu omutuukirivu, Katonda omwo emirembe n'emirembe. Omuwala embeerera ajja kufuna olubuto. Essomo erisooka etusoma mu kitabo kya Isaya omulanzi omutwe ogw'omusanvu olunyiriri olw'ekkumi okutuuka ku lw'ekkuminennya. Mu nnaku ezo Omukama n'agamba Akazi nti, kati weesabire wennyini akabonero ew'Omukama, oba ekkuzimu mu magombe, oba eyo waggulu mu ggulu. Akazi n'addamu nti, sijja kugeza Mukama. Awo ye n'agamba nti, kale nno nnyumba ya Dawudi wulira. Okutawaanya abantu tikyandimaze? Ate musuddeko n'okutawaanya Katonda wange? Kale nno Omukama yennyini y'anaakuwa akabonero. Omuwala embeerera ajja kufuna olubuto, azaale omwana wabulenzi. Erinnya balimuyita Emmanuel. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli eya 39 ekiddibwamu. Nzuuno nzize, Ayi Mukama, okukola ggwe ky'oyagala. Ekitambiro n'okuweereza tiwabyagala, kyokka wanzibula amatu. Ekyonziira ekyokye n'ekitambiro olw'ekibi tiwakisaba. Kyennava ŋŋamba nti, nzuuno nzize. Mu muzingo gw'ekitabo bampandiikako bati nti, okukola ggwe ky'oyagala. Ayi Mukama Katonda wange, kinsanyusa, n'etteeka lyo lindi munda muli. Nzuuno nzize, Ayi Mukama, okukola ggwe ky'oyagala. Nalangirira obutuufu bwo mu kibinja ekinene, anti emimwa gyange saagitangira, Ayi Mukama, ggwe omanyi. Obutuufu bwo saabukisa mu mutima gwange. Natetula obwesige bwo n'obuyambi bwo. Ekibinja ekinene saakikweka mukwano gwo na bwesige bwo.
bankomereza mu muzingo gw'ekitabo nti, nzuuno nzize Ayi Katonda okukola ggwe ky'oyagala. Essomo eryokubiri lye tusoma mu bbaluwa ey'Abeebuleyiri omutwe ogw'ekkumi. Abooluganda, ebibi bikyaliwo. Ebibi tibiyinza kuggyibwawo na musaayi busaayi ogw'ente n'embuzi. Naye ye yennyini ng'ajja mu kisa kye yava agamba nti, ebyonziira n'ebitambiro tiwabyagala, so nze ontaddeko omubiri. Ebitambiro bye baayokyanga oba bye baatambiranga olw'ebibi tibyakusanyula. Nze kwe kugamba nga bwe baali bankomereza mu muzingo gw'ebitabo nti, nzuuno nzize Ayi Katonda okukola ggwe ky'oyagala. Asooka n'agamba nti, wali toyagala byonziira na bitambiro ebyokebwa n'ebyo ebiweerezebwa mu tteeka tibyakusanyula. Nze kyenva ŋŋamba nti, nzuuno Ayi Katonda okukola ky'oyagala. Aggyaawo ekyasooka n'azzaawo ekirala. Okwagala okwo kwe kwatutukuza nga Yesu Kristo aweereza omubiri gwe omulundi gumu gwokka. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Tuyimirire twanirize evvanjiri. Ekigambo ky'Omukama kiikyo kijja, tuguddewo emitima gyaffe. Ekigambo ky'Omukama kiikyo kijja, tuguddewo emitima gyaffe. Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, tuguddewo emitima gyaffe. Yesu mulungi, Yesu mulungi, Yesu mulungi, tuguddewo emitima gyaffe. Mukama abeere nammwe. Gambye evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luuka. Mwezi ogw'omukaaga malayika Gaburiyeri Katonda n'amutuma kyalo ky'e Ggaliraaya, linnya lyakyo Nazaaleeti, omuwala embeerera eryayogerezeddwa omusajja w'omu kika kya Dawudi, erinnya lye Yozefu. Ate erinnya ly'omuwala embeerera nga ye Maliya. Malayika bwe yayingira gy'ali n'amugamba nti, mirembe, ojjudde enneema, Mukama ali naawe, ggwe wa mukisa mu bakazi. Ye bwe yawulira emmeeme n'emugwa wala olw'ebigambo ebyo, n'alowooza ennamusa eyo bw'ebadde. Malayika n'amugamba nti, Maliya, leka kutya, kuba Katonda akuwadde omukisa. Laba, onoofuna olubuto, ozaala omwana wabulenzi, omutume erinnya lye Yesu. Aliba wa kitiibwa, aliyitibwa mwana w'oli ali waggulu ddala. Era Omukama alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Ennyumba ya Yakobo aligifuga emirembe gyonna, n'obwakabaka bwe si bwakuggwaawo. Awo Maliya n'agamba malayika nti,
aba kiti ekyo anti simanyi musajja. Malayika n'amugamba n'amuddamu nti mwoyo mutuukirivu anajjamu ggwe n'amaanyi ag'oli ali waggulu ddala ganaakubikkirira. Ekirazaalibwa mu ggwe kiriyitibwa kitukuvu. Kiriva kiyitibwa omwana wa Katonda. Kale laba Elizabeti ow'ekika kyo naye alina omwana ow'obuleezi mu lubuto, so nga kadde era guno gwe mwezi ogw'omukaaga ogw'oyo gwe baayitanga omugumba. Kuba tewali kintu na kimu Katonda ky'atayinza. Awo Maliya n'agamba nti zoono omusaana w'Omukama kikolebwe nga bw'ogambye. Awo malayika n'ava waali. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomye wano. Ogulumizibwe Yesu Kristo ayogedde naffe. Ogulumizibwe. Embe Maria Kamale naawe oliwo omukisa mu bagazi bonna ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda atusaabire ffe abamu kaakano mu kaseera k'okufa kaffe. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 mwezi ogwokusatu. Tukuza olunaku olukulu olw'okubulirwa kwa Bikira Maria alizaala omwana wa Katonda. Nga bwe nnyanjudde wali mbagamba actually twalibadde tugamba za Krismasi, kubanga okujja kwa Katonda mu nsi kutandika leero nga kwa Yesu Kristo kutandika leero. Era mbagambe nti banga okuza birthday yo ogamba abano ndipezezza emyaka 10 n'emyezi 9. Mugenda ne mwerabira emyezi gye mumala mu ndeeri kubalako gino abantu gye babalabiddeko wabweru. Kale nno Krismasi etandika leero egenda komekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 25 IMAX ogw'E12. Olwekyo tukuza olwaleero kikulu nnyo kubanga okununulwa kwaffe kutandika leero. Ate si kununulwa kwokka, naye Katonda bw'ajja mu nsi addamu n'attukiza ekitiibwa Katonda kye yatuwa nga atutonda. Ekisooka n'akiteeka ku muntu, ku bulamu bw'omuntu, human life. Abantu bangi mu nsi muno bajustifying abortion ne bagamba nti manya omwana waba tannaba myezi bwe giti aba tannaba kufuuka muntu ne bojjamu. Naye okujja kwa Yesu mu nsi atulaga ekitiibwa n'omuwendo ogw'obulamu bw'omuntu okuviira ddala okugwa mu lubuto. Life begins at conception. And a human being is fully a human being. N'olwekyo omuntu yenna ajja mu lubuto abeera mutemu yenkanankana n'omuntu akutte ejjambiya n'atemako omuntu omutwe.
tewali njawulo. Kale nno nga tukuza olunaku luno twagala okusaba Mukama atuyambe ebikolwa bino eby'obutemu bikolebwa ku baana, bikolebwa ku bulamu bw'omuntu Katonda bw'aba aleese ku nsi bikomezebwe. Obulamu bw'omuntu bwa muwendo nnyo kubanga buva wa Katonda. Ne wabaawo ensobi ezikoleddwa naye kasita omuntu amala okugenda munda ayina eddembe ery'okubeerawo. Waliwo abantu bangi abazze ne bagamba nti Faada nze bampaliriza ali saagala kufuna mwana. Ensonga lwaki namujja naye mwana aba alina musango ki? Lwaki tokwata oli akuwaliriza kubanga oyagala kubonereza n'obonereza oyo? Mukama mulungi. Olwekyo tusabe obulamu bw'omuntu busibwemu ekitiibwa. Kitaffe Paapa yalangiridde olunaku luno mu nsi yonna nti abasaseredooti n'abeebisikoopi mu nsi yonna basingire nnyaffe Bikira Maria ensi zino eziri mu kulwana. Simanyi Russia ne Ukraine. Era misa eno twagala okugiwaayo okusinga ensi ezo okuzisingira nnyaffe Bikira Maria nga Paapa bwe yatugambye. Kubanga Bikira Maria abaddewo nnyo mu kulwana entalo, okukomya entalo ez'okulwanagana. Abantu bano abakulembeze basituka olw'omululu gwabwe ne bakwata ebyuma binamuzisa batandika okubikasuka ku bantu bo nga beekuumye. Oli abatuukirira babawa ebiragiro kati mukube ekyo bo tewali abakwatako. Baagala obulamu naye obulamu bw'abalala tebakola ki? Ukraine mwokka batugamba kati abantu abaakafa bali mu kakadde kalamba ndoza n'ekitundu akakadde kamu n'emitwalo 5. Abasirikale gibadde bagamba obakasa olunaku lumu. We must learn to respect and value the life that God has given to us. Abantu abamu balowooza nti balina obuyinza ku bulamu bw'abalala ne bayingira mu kifo kya Katonda. Nga tuvuddeyo na wano tulina ebibuuzo bingi. Ennaku zino muwulira abantu babuuza ebibuuzo, lwaki abantu baffe bafa ngeri etategeerekeka? Tubalema kubuuza olanya kiki? Bwe yali agenda nti yagamba taata we bampadde obutwa. Abantu be babuuza mutubuulire abantu baffe bafa batya? Omuze guno ogw'okutwala obulamu bw'omuntu ng'ekitagasa guteekeddwa okukoma. Si mu bakulembeze bokka kyokka ne muffe abazadde bangi bookya abaana baabwe, babavumbika engalo ne babateeka mu byoto, babasobyako. Okutyoboola ekitiibwa kya muntu kubeera kulumbagana Katonda. Kubanga Yesu Kristo azze muffe ayongere omuwendo n'okulaga abantu nti omuntu wa njawulo nnyo okusinga ebintu ebirala byonna. Yensonga lwaki nfuuse omuntu. Obutemu nga twogerera bannaffe obubi, muno n'omufuula omubbi, n'ogenda n'obulira abantu bonna nti kundi oyo mubbi.
punishing life. So Mukama atuyambe obulamu buume. Yesu Kristo yatugamba nti kyetwagala batukolere naffe kye tuba tukolera baki. Ekyokubiri, lunaku luno tukuza obuwulize bwa nnyaffe Bikira Maria n'omuwendo gwe yateeka ku kununulwa kwaffe. The obedience of Mary and her contribution to our salvation. Bikira Maria okugamba nti kinkolere nga bw'ogambye, eyo yeesi ya Bikira Maria nkulu nnyo obulamu bwaffe, kubanga Katonda yatuwa eddembe era naffe Katonda ajja n'ayogera gye tuli omu ne twewuliikiriza ne twekaza ne tumugamba nze si kye njagala. Osanga bamummwe Katonda yabayitako okubeera bannaddiini ne mutunula eri. Mukama mulungi. N'olwekyo okukkiriza wiiru ya Katonda kintu kya muwendo nnyo, naddala Bikira Maria, kubanga emabega eyo zze nga mbanyonnyola eno yes, what does the yes of Mary mean? Okusinziira mu kalicha yaabwe ne Father yali abinnyonnyolako luli olunaku lwa Yosefu omutuukirivu, ti mu kalicha ey'Abajju oli wamala okusasula beera ofuuse wuwe, bakuwaayo omwaka mulamba bakwetegereze. Naye singa osangibwa ng'olina ne bakulipootinga nti wakoze obwenzi, bakusalira omusango, bazadde bo ne bakubyawo ebintu bya bano n'amagoba, ate gwe ne bakuwa ekibonerezo nga jja kukuba mayinja, ate ono yakugula yasooka okukasuka bakuba mayinja paka boofa. Olwekyo Bikira Maria okukkiriza nti ngenda kubeera olubuto. Mu Luganda bagamba kutunda mwoyo ng'amira ensanafu. Yali asazeewo nti waakiri okufa kanfe naye nga nkoze Katonda kyakola ki. Olwekyo twagala okwebaza nnyaffe Bikira Maria olw'okutuyirawo omubiri, ate tumusabe atusabe naffe obulamu bwaffe tweweeyo. Mwe baana mmwe abato, Omukama bumu abayita mubeere abasisita, abayita mubeere abasaaseredooti, abayita mubeere abakulembeze mu ggwanga b'amazima, abalamuzi ab'amazima, abasomesa, bamaama ne bataata abalungi. Bwe tuwulira eddoboozi ly'Omukama nga atuyita, naffe tuddemu nga Bikira Maria nti nze ono binkolebwe nga bw'ogamba. Mukama abeere nammwe. Kwa Yesu Kristo mwana
Muluganda Megere Katina Pacho Mizabri Kantu Asimechi Tabiro kino zinama gye tumuweereza NAFFE kitugasse awamu n'eklezia Ayi Katonda omensa wa buli kantu kkiriza ebitone by'eklezia wo amanyi ng'okwefuula omuntu okw'omwana wo omwati y'ensibuko yennyini egayiridde we okujaganya olw'okukuza olunaku luno olw'ekyamagero ekyo bwa Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe, mwimuse emitima, twebaze Mukama Katonda waffe. Mama kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka gwe Mukama Paati omutuukirivu okukwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe oyo bwe yali agenda okuzaalibwa mu bantu era olw'okubeera abantu amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu nga ge gaakola omubeererevu n'awulira obubaka eyava mu ggulu mugamba n'akkiriza n'afuna mu lubuto lwe olutukuvu n'ayagala ekyasuubizibwa abaana ba Isirayiri kimalirizibwe n'amawanga kye gaalindiriranga kituukirizibwe mu ngeri eyeewuunyisa mu ye. Mwoyo bamalayika mu bibinja mwe bayita nga bakutenda ggwe ekitiibwa nga bali awo mu maaso go emirembe gyonna bali mu kusanyuka. Twegayiridde lagira naffe tugattibwe nabo mu maloboozi gaffe tusanyukira wamu nga tugamba nti mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hozanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu eyo. Batulayi Paati omutuukirivu kubanga oli wa kitiibwa na byonna bw'akola bikola mu magezi na mu kwagala. Omuntu wamutonda mu nfaananayo n'omukwasa ensi yonna agirabirire ng'omutonzi we nga gwe wekka aweereza ebitonde byonna bifuge. Bwe yagaana okukugondera amala afiira omukwano gwo tewamulekera lumbe lumwefuge. Anti bonna abagirira ekisa b'obadduukirira bakunoonye bakusange. Emirundi mingi n'okola n'abantu b'endagaano n'obasindikira abalanzi babagunjule balindirire obulokofu. Ayi Paati omutuukirivu ensi wagyagala. Obudde bwe bwatuuka n'ogitumira omwana w'omuzaala omu yekka nga ye mulokozi. N'agwa mu lubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu, Maliya omubeererevu n'amuzaala n'atufaananira ddala mu byonna ogyeko ekibi. Abaavu n'abaleetera amawulire agasanyusa ag'obulokofu, abasibe n'abaleetera ag'okuteebwa, abennyamidde mu mitima n'abatuusaako essanyu. Okusobola okutuyigiriza ggwe kye wateesa yeewaayo yennyini n'afa. Ate bwe yazuukira mu bafu olumbe n'aluzikiriza obulamu ne buddawo. Okusobola obutaddamu kubaawo ku bwaffe wabula ku bw'oyo yafa n'azuukira ku lwaffe eyeewo Ayi Paati yaggyayo Mwoyo Mutuukirivu n'amusindikira abakkiriza nga kye kirabo kisookera ddala ajja amalirize okutukuzibwa kwonna. Tukwegayiridde Ayi Mukama Mwoyo Mutuukirivu oyo yennyini ebira bino bitukuze fuuka omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo tusobole okukuza ekyamagero kino ekikulu yennyini yatulekera nga endagaano etaggwaawo. Anti ye akaseera bwe kaatuuka gwe Paati omugulumize ewaaba bali mu nsi yabaagala naye ko lwe yassaamu ak'ensusso bwe baali balya n'akwata omugaati
neyebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli kuno mwenna anti kino gwe mubiri gwange gunaagwayo okubeera mmwe. Mu ngeri y'emu eddagala ejjudde omwenge gw'emizabbibu, yebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi, kino mukikolanga lwa kunzijukira. Kyamagero ekyokukkiriza bwe kityo naffe Ayi Mukama, kati nga tukuza kino bwe tujjukirira okununulwa kwaffe, tuddamu okukuza okufa kwa Kristo n'okukaa kwe magombe, twatula okuzuukira kwe n'okulinnya kwe kugwadde obugwo, tukuweereza ekitambiro omubiri gwe n'omusaayi gwe, ekitambiro ky'osiima ne kirokola ensi yonna, eno nga bwe tulindira amatuka ge walijjira mu kitiibwa. Ayi Mukama, nunulira ekitambiro gwe wennyini kyewateekerateekera ekelesyawo, bonna banaafuna ku mugaati guno ogumu ne ku kikompe, kiriisa olw'ekisa kyo bakuŋŋaanire mubiri gumu olw'amwoyo omutuukirivu, bafuuke ekitambiro kiramu mu Kristo olw'okugulumiza ekitiibwa kyo. Kaakati nno Ayi Mukama, jjukira bonna be tukuweerereza ekitambiro kino ku bwabwe, tusookera ku muweereza wa Francis Papa waffe n'omwepisikoopi waffe Yosefu Antonio Ziwa, ssaako abeepisikoopi bonna gye bafa benkana, na bonna abayobola Katonda mu bunnaddiini, mu budyankoni ne mu busaaseredooti, n'abakutambirira abali wano n'abatali wano, na bano abeetoolodde wano, era n'abantu bo bonna na bonna abakunoonyeza mulimu omutima ate mu mazima. Era n'abo bonna abaafiira mu ddembe lya Kristo wo, era n'abafu bonna wekka b'omanyi nga bwe bakkiriza, naffe ffenna abaana bo Ayipaati omusaasizi tusaasire, naddala abo be tusabira mu ngeri y'enjawulo abali mu nsi ezirimu entalo, Ukraine ne Russia. Tukkirize tube wamu ne Mariya omubeerereva omutuukirivu nnyina Katonda, Yosefu omutuukirivu bba, n'abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali mu bwakabaka bwo, nga tuli wamu n'ekitonde kyonna ekimaze okuwona okuvunda okw'ekibi ate n'olumbe. Funa obusika obw'omu ggulu, tukugulumize nga tuyita mu Kristo Mukama waffe mw'oyisa ebirungi byonna by'oweesi. Ati omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omweyita okufuna n'ofuna wamu naye, era mu ye mw'ofuna buli ttenda buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira, ye Katonda mwene atulagira, tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Ayi Mukama, tukwegayirira tulokole mu bibona, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkera atakutaakuka kumu, atulinde okwesiima kuba tusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Tuwe kabaka ensi zonna ddala, we kabaka antitone mwaka, tuwe kabaka wonna olufuga, we kabaka, we kabaka, we kabaka, we kabaka. Ayi Mukama Yesu Kristo, gagamba abatono bandi mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Totunulira bibi byaffe naye amaaso gazuukiza ku Ekereziya wo, okkiriza okunyumiza mu kukkiriza ne mu kwagala, abangaanula mu emirembe n'emirembe.
Mukama Yesu libeere nammwe ennaku zonna. Mwana-kondoo wa Mungu, tuhurumie leo. Mwana-kondoo wa Mungu, tuhurumie leo. Tuhurumie, 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 tuhurumie. Mwana-kondoo wa Mungu, tuhurumie leo. Mwana-kondoo wa Mungu, tuhurumie leo. Mwana-kondoo wa Mungu, tuhurumie leo. Tuhurumie, 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 tuhurumie. Mwana-kondoo wa Mungu, tuhurumie leo. Mwana-kondoo wa Mungu, tujalie amani. Mwana-kondoo wa Mungu, tujalie amani. Tujalie, 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 tujalie. Mwana-kondoo wa Mungu, tujalie amani. Ono Kristo akaliga ka Katonda unajjamu ebibi by'ensi. Twesimira tedakumbaganya tukuvenye yakaliga. Ina musabya Kristo tukume tutuuse mulamu mutagwawo.
kwebasa Kuncharira Leo Kweyanzetya Gawe Chisamira Esa Nyuli Boganyo Gane Onye Vitonyo Onya Newe Mame Ama Wansaside Usa Nyusenachi Lava Wendy Enyagezinsobi Sare Mageziti Twegayirire tukwegayirira Ayi Mukama nyweza mu mitima gyaffe okukkiriza kwennyini wakakasa nti omubeererevu bwe yafuna mu lubuto Katonda ddala ate muntu ddala w'amaanyi okuzuukira kwe okwatulokola tusaasire otutuuse ku ssanyu eritaggwaawo ne tukikusaba nga ta mu Kristo Mukama waffe. Ndika ne Mande emmese ejja kubeeranga ku ssaawa emu. Makya yakubanga nnyimpi singa ze tubadde tusoma yazibanyonnyola. Mukama abeere nammwe. Kutamya emitwe gyammwe mufune omukisa ogw'enjawulo. Omukama bawa omukisa abakuume. Atunuliza amaaso amakakkama abasaasire. Akyukire gye muli abawa emirembe. Okuleesebwa nnyaffe Mariya omubeererevu, omukisa gwa Katonda Muyinza buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeeko kusigale nammwe leero ate ennaku zonna. Kisewedde mugende mu ddembe lya Kristo.
Tufukamire tusome essaala ya malayika. Malayika w'Omukama yabuulira Mariya, Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo wa mukisa. Enzo n'omusaana w'Omukama, Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo wa mukisa. Kigambo n'afuuka omuntu. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana ow'endaayo wa mukisa. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu, tusabire. Twegayirire. Tukwegayiridde Mukama waffe, enneema yo giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwefuula omuntu okwa Kristo omwana wo, kubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayiridde ku bwa Kristo Yesu. Ddala kwa Yesu omutukuvu ddala, omutima gwa Mariya ogutaliiko bbala, Yozefu omutuukirivu, abatuukirivu ab'amannya gaffe, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu. Ajja ekimpowooza ng'emmambya, kalanga ejje erikaze okulana. Omutima gwange gugulumiza Omukama, kubanga yalaba obwetwaze bw'omuzaana we, okuva leero amawanga gonna ganampitanga wa mukisa. Ekyo kibunya abamutya okuva ku zzadde erimu okutuusa ku ddala. Beekuluntaza bwe bajja ku ntebe n'agulumiza abeetwaza. Yowa Isirayiri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu. Ajja ekimpowooze ng'emmambya, Mariya nnyaffe yafunibwa munda nga talina kibi kisikire. Twegayirire. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, atuweereza eri Paatiri gwe yakkiriza n'essanyu okulonda Bikira Mariya abeere nnyoko era abeere nnyaffe, ng'ate eruuyi y'omuweereza waffe gy'oli. Buli yenna addukira gy'oli ng'ayagala okubeera mukwano gwo, mukkirize olw'okubeera nnyoko oyo. Amiina.